Tabamiruka w'olukuŋŋaana lw'abaweereza ow'omulundi ogw'abirimu ku kanisa ya Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ayingidde olunaku olw'okubiri era nga yeetabyemu abaweereza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omuteesiteesi Bishop David Livingstone Kiganda yeebazizza nnyo bonna abazze mu kuggulawo Tabamiruka ono era n'ategeeza nga bwagguddwawo mu butongole. I just want to do one little item. One is to appreciate you for your coming today. Please clap for yourself for having come today. Thank you for coming. Two, let me announce to you that the conference has started today. Ababuulizi b'enjiri okuva mu mawanga ag'enjawulo batandise okuliisa abagobereza ekigambo nga beesigamye ku mulamwa ogugamba nti oli mwana waani. Positioning is very critical in the advancement of the kingdom. If we don't know who we are, the church is not going anywhere. We have to know who we are. Wano Pastor Michael ne Sherry Price okuva Texas mu America bakunze abagoberezi bonna okubaawo mu lukuŋŋaana luno olunaabeeramu ebyamagero enkuyanja. I believe during this conference people are going to see and understand the blessing to be when you are connected to a godly man or woman, the blessing that comes with that. And so I believe that before the end of this conference, amen, they will be fully committed and persuaded that their blessing is connected and tied to somebody else. And so I am just looking forward to more of that. Enkuŋŋaana ez'ekika kino zizze zibaawo okuva mu mwaka gwa 1995 ku kanisa ya Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi era nga ziruubirirwamu okubangula abaweereza mu kaweefube w'okuzza obuggya ekkanisa ya Kristu n'okunywerera ku nnono z'enzikiriza eno. Olukuŋŋaana luno lugenda kumala essabbiiti nnamba nga lukwajja. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.